Tito essuula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Obajjukizenga okugonderanga abafuga n'abalina obuyinza, okuwuliranga, okubeera abategeevu okukola omulimu omulungi, nga teboogera bubi ku muntu yenna, nga beewala okuyomba, abawombeefu, era nga bassaamu ekitiibwa abantu bonna. Kubanga era naffe edda twali basirusiru, abatawulira, abalimbibwa, nga tuli baddu mu buli kwegomba okubi, n'ebinyumu ebitali bimu, nga tuli battima era ab'obujja, nga tukyayibwa abantu era nga tukyawagana ffekka na ffekka. Naye obulungi n'okwagala okw'ekisa okwa Katonda omulokozi waffe bwe byalabika, n'atulokola, si lwa bikolwa bye twakola mu butuukirivu, olw'okunaazibwa okw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abajja Omwoyo Omutukuvu, gwe yatufukako mu bungi mu Yesu Kristo omulokozi waffe, tulyoke tutukuzibwe olw'ekisa kye, era tufuuke abasika mu kusuubira obulamu obutaggwaawo. Ekigambo kino kyesigwa, ne mu bino njagala ggwe okukakasizanga ddala, abakkiriza Katonda bajjukirenga okussaako omwoyo ku bikolwa ebirungi. Ebyo birungi era bigasa abantu, naye weewalenga empaka ez'obusirusiru, enkalala ez'endyo, ennyombo n'okuwakanira amateeka, kubanga tebiriiko kye bigasa so tebiriimu. Omuntu omukyamu bw'omalanga okumubuuliriranga omulundi ogw'olubereberye n'ogwokubiri, omwewalanga, ng'omanyanga alinga oyo amaze okukyamizibwa era mwonoonyi, nga yeesalira yekka omusango. Bw'entumanga atema oba tukiko gy'oli ofubanga okujja gye ndi mu Nikopoli, kubanga nsazeewo okubeera eyo mu biseera eby'obutiti. Fuba okwanguyaako Zeena munnamateeka ne Apolo, laba nga balina byonna bye beetaaga. Era fubisa abantu baffe bayige okussangako omwoyo ku bikolwa ebirungi mu bigambo ebyetaagibwa, baleme okuba nga tebabala bibala. Abali nange bonna bakulamusizza, olamuse abatwagala mu kukkiriza. Ekisa kibeerenga nammwe mwenna.